Kano kasikiti katukwatako ffenna both sides, omukyala oba omwami, nga muli bankuba kyeyo. Nga naye ate muli bafumbo. Kano kasikiti kawanvu naye mbadde nsaba nga woba oli mufumbo nga either oli ku kyeyo oba ng'oli mufumbo nga naye osazeewo ogende ku kyeyo okawulirize. Omufumbo eyagenda ku kyeyo ng'olwedde oli ku kyeyo nga naye waleka amaka go ng'owulira ogaagala era nga toyina nsonga, waleka abaana, waleka amaka, waleka omwami oba waleka omukyala. N'omukyala waleka omwami oba okitegeera nga naye ate muyina n'abaki nga muyina n'abaana. Yeyo relationship ze njagala okwogerako, either nga omu ku mmwe ali ku kyeyo, nga sigamba nti mwenna muli ku kyeyo, ng'omu ali waka omu ali ku kyeyo. Tetufuddeyo oba mwami oba mukyala, naye ng'omu osazeewo ogende ku kyeyo, oli mufumbo, oleka omu emabega. Awo wendi awo. Baana mmwe, bino ebintu byetaagamu okunywera. Nze waliwo ebintu ebimu nga naakabitegeera butegeezi, ng'era sigenda kuvaayo kubibannyonnyola, naye nga mbagamba kino, waliwo ebintu ebimu nga byetaagamu okutambula ng'onyweredde ddala. Bw'oba ng'okakasa nti omwami wo gw'olese emabega omwagala, naawe omwami ng'ogenda ng'olese omukyala nti omwagala, oba okitegeera, gwali ku kyeyo nze nkakasa nti oba oli seefu kuba natambulako, naye ono gwe tulese e Uganda kyekizibu kye tuyina. Mukyala oba mwami oba oyagala oba toyagala, bagenda kukwatako ku kintu ky'olese emabega. Naye ekintu ekyo especially nze ngenda kiteeka nnyo ku baami ng'omukyala yakoze yagenze. Omukyala mukwano gwange, ne wooliba oli mulaavu nga yenkana ki, ne waaliba akeera ku makya n'akubuuza nga nze we baakeeranga ne bambuuza ku makya, ne bambuuza mu ttuntu, ne bambuuza olweggulo, tokikirizanga. Nkugamba kino mukwano, tokikirizanga nti ogenda kusanga omusajja nga bwe wamuleka, oba nti ogenda kusanga omukazi kale ye asobola okubeerawo, kubaffe abakazi tetutera kubeera nnyo mu mbeera za kwegomba, nti weegomba omusajja nti senga omusajja oyo akola ki, anneebakako. Naye kkirizagaana ye omusajja abeera mu mbeera ez'okwegomba, ate era si musango. Omusango ogwo si gugwe, kuba zibeera mbeera za bulamu, oba kitegeera. Bino ebintu bye tubagamba ffe byatutuukako ne tubirozaako, tubimanyi, oba kitegeera. Tetunyumya ngero, tunyumya ebintu ebyatutuukako. Sometimes ne tugamba katubibasharingireko mubitegeere. Ow'okutegeera bagamba baba babuulira omwana w'aboobe, simanya biki, naye ow'okutegeera n'ategeera, atali wakutegeera n'atategeerera ddala. Kati mukyala otambula, kati okusinga ndi ku sayidi ey'abakyala, osazeewo oleka obufumbo emabega, muteesezza ogenze kukola. Mukyala nyweramukko katono okusinziira ku kyokkiririzaamu. Nywerera either ku ddiini, nywerera either ku bajjajjaabo, nywerera either mu kyaki, nywerera mu muzikiti woba oli musiraamu, nywerera mu kyaki woba oli mukatuliki oba ki, woba oli musamize, nywerera ku bajjajjaabo, osimbule ogende ebweru, oba kitegeera. Njagala nkugambe kino, mukyala gwe aleka obufumbo oba asazeewo okuleka obufumbo okugenda ebweru, abaana bali ku ground baagala obufumbo, ate era nabo tobasalira musango. Kituufu ye obufumbo babukola ki, babwagala. Naye mu kubeera nti babwagala, awo we bakolera ensobi. Wagwa mukwano n'omwami wo, wawayi mwana muwala tagenda kulowoozaako n'olunaku n'olumu nti gwe naawe wazaalibwa mu ki, muntu. Wanaamala okugwa mukwano n'omwami, jjukira ennaku nabo baba bazibalira ku ngalo, nga ggwe bw'obala ennaku nti mbuzayo bwe ziti, mbuzayo emyezi bwe giti nzire ewa mu maka gange. Ne mwana muwala bw'aba abala
ayinza n'okusooka okutegeera gwe ye aba amanyi n'emyezi gy'obulayo gweoyinza okugamba mpozi mbuzayo emyezi 2 naye ate ye aba agikakasa nti ddala kituufu obuzayo emyezi 2. Mwana muwala agenda kukwagala omwami wo awulire ng'amwagala nga nawe wali omukola ki bw'omwagala ate akuyite nako oba kitegeera kubanga ye agenda kuba amwagalidde egyo emyaka gy'otaliiwo gwe ng'ate okwagala kulabika okukukwesaze nako ng'ate ye okukwe kulinnya bulinnya. Mwana muwala wanaawulira nga deeti zituuse ez'okudda agenda kwagala osigaza omusajja oba oyagala oba toyagala. Ate nno aba ayagala omumusigaza ayagala mumusigaza ng'ali omu so si nti kaakomewo tufumbe babiri. Oyo waaba alina ekirowoozo ekyo ekisaba omusajja nti kaakomewo tufumbe babiri oyo ate aba mulungi. Waliyo agenda okumwagala osange nga azadde ebikuba ebyo bitono twabisanga nga bazadde oba kitegeera naye osange nga azadde ate ng'akulaga ayina kubeera ng'afumba omu oba ayina kufuuka nnamba eyo gy'obaddemu oba kitegeera. Mukyala mwana muwala okusinziira ku kyakkiririzaamu agenda kugenda Katonda wanaaba takwatiddwa kisa agenda kugenda bino ebintu byembanyumiza true story naye nga njiyita mabega. Agenda kugenda ku musawo we aleete eddagala alisimbe olyoka ompulire kye bayita obutakkaanya mu maka olyoka ompulirire kye bayita wanaaba tabaleetedde eddagala libasaanyaawo oba kitegeera kubanga eddagala eryawukanya abaagalana eddagala eryo libeera lya bika byanjawulo. Omuntu bw'oba nga watambula kale bw'oba nga watambula ng'omwami wo wamulekanga naye mukyali mu muzigo oba kitege nga muli mu muzigaziini nga mwali mupangisa kyentegeeza nga temunnaba kugula poloti temunnaba kuzimba nkwegayiridde bw'okomawo bwoti bweppa bw'omusanga nga waali tononooza byobadde toliiwo biki naye nkwegayiridde ky'oba osooka okumusaba musenguke muve mu ekyo ekifo ekyo ky'oba osooka okumunsabira senguka muve mu ekyo ekifo oba kitegeera. Mbeegayiridde muzisengukeko tewali seefu wadde nakatini bwe kati we waleka bbaawo nkikuddiramu tewali seefu. Gwe we waleka mukazi wo wayinza okuba seefu kuba kizibu nnyo okusanga omusajja najja n'akwagalira mukazi wo ate n'amala n'ateeka eddagala awo mbusimanya akutwaleko omukazi abo abasajja tebatera bikola oba kitegeera. Naye ate kyangu nnyo omukazi fe abakazi we twagalira ddala gamba Katonda wange omwana agenda kwagala omusajja ye amutegere n'okukusinga agenda alireete njagala mbajjukize nti eddagala eritabula abaagalana nti njagala baawukane oba nga bayiwa musaayi nti oba njagala baawukane nga tewali anyega munne oba njagala baawukane nga ebyo bibalamiriza ebyo njagala mbajjukize nti eryo eddagala lya layisi nnyo naye obuzibu okwevumula. Mwana muwala agenda kubaawula abaawulire ddala nga musigale nga mwenna temukitegedde oba kitegeera. Naye ate nsaasidde nnyo oba nsaasira nnyo eyatambula n'aleka obufumbo nga Nalubega n'ogenda nga naye ate mwali mwazimba kati oyo ye muzibu agenda kulireeta aliteeke bwaliteeka nga mwenna buli lunaku kizibu okubeera nga temubuukawo oba kitegeera. Jjukira ewaka agenda kuba yamanyiiwo toliiwo badde toliiwo ye nga ajjawo bakikola abasajja bakikola bajja ku wiikendi abo abakyala ne babooleza ne bamala ne bagenda ne bakomawo ne bakyala nga tetuliiwo ate tewaliiwo neibawo agenda kukikugamba mpozi nga mugumu mu kutabula abasinga batyo okwogera mulinde paati 2 kuba eno story gye mbanyumiza erimukko adikatini oba kitegeera agenda sijja kulandagga nnyo
ategedde kati ye ategedde, naye nga obutemu bwe tulaba ku mativi nti abafumbo battiŋŋana 90% gava ku bwenzi.